Abasawo okuva Ministry y'ebyobulamu mu kitongole kya mental health wamu n'abakungu mu kitongole ky'ebyenjigiriza balaze okutya ku lw'omuwendo gw'abaana wamu n'abazadde baabwe abafuna endwadde z'obwongo naddala okwennyamira n'okugwa eddalu okweyongedde. Embeera eno yewaliriza abasawo bano n'ab'ebyenjigiriza okutandika okutalaga amasomero ag'enjawulo, amaka ag'enjawulo mu byalo wamu n'amalwaliro ga gavumenti okulaba butya kizibu kino bwe kisensedde abantu. Abakungu bano batuuseko ku ssomero lya Buna Primary School mu ggombolola y'ekya Namukaaka, abayizi ne bannyonnyola butya buli omu emmeme bw'emwennyika. Nze we nawulirira ennyo nafiirwako jjajja ate nga nali mukwano gwa jjajja nnyo. Nze ekyange kwali kusigala kwali kuyita tutala nang'awa nzire mu kiraasi awo naye nali nayagala obaŋŋamba obamu kuba ejjinja nawulira bubi neŋŋamba mazima ngenda kudda ntya ku ssomero olaba mikwano gyange gye mbadde nzannya nagyo nga jjo ziri mpisa ebyo nate nze nsigadde wano. Embeera eno tokoma ku bayizi bokka wabula n'abasomesa baabwe batuukako ne babula okweguba mu kibiina. In the middle of this term, my wife got an accident, serious accident. Then, just within 2 weeks, I also lost my brother. So that thing, I got much depression in my heart. Ate bwe gutuuse ku bazadde wamma ne gujja bagira anti bo ebizibu byabwe byetololera ku bwavu n'obutabanguko mu maka. Nina omwana wa kati yagenze mu siniya ya kusatu. Kasina fiizi, sina wenzijja, kitaawe gyali naye ng'omukubira essimu takwata. Agamba talina ssente, agamba mama nga binsobedde. Saidi Nsamba avunaanyizibwa ku mbeera z'abayizi n'abasomesa b'obwongo mu kitongole ky'ebyenjigiriza agamba nti bafubye nnyo okulwanyisa embeera eziviirako abantu okwennyamira wabula n'asaba abazadde okwefaako kubanga ebizibu bye balina bikosa baana baabwe butereevu. Amaka okusooka gali beyond the mandate of the school. Naye tukwasaganyiza wamu n'aba community development okusomesa abantu baffe abazadde naddala bakimanye nti byonna bye bakola bikosa ensoma y'abaana. Avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu disitulikiti y'e Masaka okwennyamira kw'abaana akutadde ku bazadde batasomesa baana baabwe ne babazza mu kulima ennaanansi n'okuvuba. Eno bayinamu tendensi nti omuntu asobola okuba obulungi ne baba basomye batasomye olwa activity ekolebwa eno ey'amaanyi ennyo ey'okulima ennaanansi n'obuvubi ku myalo. Kati abaana abakulakulamu babatwala kulima nnaanansi abantu bagenda okuvuba. Avunaanyizibwa ku ndwadde z'emitwe mu Masaka Jeremiah Mulamba agamba nti abantu bangi tebamanya nti bafunye obulwadde buno nti ensonga lwaki tebagenda na mu ddwaliro kufuna bujjanjabi. Abantu tebavaayo kujja kujjumbira kufuna bujjanjabi. Kati ekyo olwedde fraction entono nnyo gye twakakolako eya depression na intervention eno eya IPTG eritulaga nti abantu bangi abaliki depressed. Bano nga bakulembeddwamu akulanga akulira ebyobwongo mu Ministry y'ebyobulamu Hajati Lukwata Ssentongo bagenzeeko mu malwaliro ga gavumenti kyokka kibabuuseeko ng'eddagala ly'obwongo teririiyo. In the past we used to have quite a number of medicines, both injectables and tablets, but now I'm seeing we are running out of stock of the injectables. So those injectables are the ones that are helping us to keep the patients calm because we give them every month. Okusinziza kunoonyereza okwakoleddwa ekibiina ki Strong Mind, abantu abasukka mu 1,100 bwe bwakazuulwa mu Masaka nga balina obulwadde bw'emitwe.